Bannaffe abeetegekera okulamaga mwebale kwagala ddiini yammwe bwe tugendako omukoowe ly'ebyobufuzi nga bannayuganda bangi obwanga ababutunuuliza ani agenda okudda mu kifo ky'obukulembeze obuli ku ludda obuganya paalamenti kyo ekibiina kya Forum for Democratic Change olunaku olwaleero kitudde bukubirire okuteesa ku nsonga eno ani anaakulembera oludda oluvuganya gavumenti oluvannyuma lw'okusooka okugaana. Ekibiina kya Forum for Democratic Change kite FDC nga kye kibiina ekisinza ababaka mu paalamenti ku ludda oluvuganya gavumenti kiri mu kuŋŋaana z'okulonda omubaka anabakikirira mu paalamenti ey'ekkumi. Yadde nga aba FDC bali bagana okulonda n'abakikira mu paalamenti olw'ensonga nti si bakwekiriranya ne gavumenti eri mu buyinza. Omwogezi w'ekibiina kino Ssemujju Ibrahim Nganda avuddeyo mu lwatu n'asazamu ebize byogerwa n'ategeeza nga bwe bali mu nteekateeka z'okulaba nga bafuna anabakikira mu paalamenti y'ekkumi amangu ddala obutasussa omwezi guno. FDC ng'ekibiina tujja kubeera n'omukulembeze mu paalamenti ng'ebibiina ebirala nabyo bwe binaabeerayo n'abakulembeze aba DP bajja kubeerayo n'omukulembeze waabwe n'aba UPC n'aba NRM. Mu mbeera ey'ebibiina ebingi buli kibiina kibeera n'akikulembera. Kakati buli muntu waddembe muyita nga wanaaba ayagala. Mu America bamuyita majority and minority leader. Owaffe tunamuyita chief whip. Saawa zino abakulembeze bali mu meeting bwe tunaabeera tumaliriza tujja kunyonyola eggwanga ni bwe tunaabeera tulonze n'ekitiibwa kye tunaamuwa. Ssemujju abuuziddwa ku mbaka gwe basuubira okuteekawo okubakikirira ategeezezza nga bwe bakyali mu lugendo olwo ng'era okusinziira ku nteekateeka zaabwe mu Parliamentary Caucus eya FDC pulezidenti w'ekibiina yalina obuvunaanyizibwa okulonda omuntu gw'alaba omutuufu okubakikirira mu paalamenti. Tuli mu processes ezinaaleetawo obukulembeze obwo. Tetena kubaayo linnya litingana agamannya gali mu mitwe gy'abantu abamu babaagaliza abalala bayinza okuba nga beeyagaliza ekitalina musango na gumu. Naye ffe ng'ekibiina tunaakuwayo na linnya liyitingana yadde n'erimu bw'eti. Ate ku nsonga y'abakulembeze ssaako n'abawagizi ba FDC okukwatibwa poliisi ab'ekibiina kino balaze obutali bumativu era ne basaba poliisi okukola emirimu gyayo mu bulambulukufu. Kino kidiridde omu ku bakulembeze ba FDC Zelida Kakai okukwatibwa Sabiti ewedde ng'ono yamyuka ssentebe w'abavubuka mu kibiina kino. Nze munaffe era ye chairperson wa Youth League mu FDC bamutwala naku z'omwezi 11 nga bamujja ku Christ the King Church. Police twagisangawo nga yeetoolodde era nga baweera nga bagamba tebajja kutuukiriza okusaba nga bwe bayingira mu church ne bagoba abantu. Naye Zeridayo ne bamusitula ne bamutwala bamuyingiza mu motoka ya Ipsam abasajja basatu ne bamutwala ne tusigala nga tunoonya Zerida nga tetumulaba. Wiiki namba tugenze kumuzuula ne tusanga nga bamusudde ku bbali ly'ekkubo mu boda ya Pader ne Gulu. Zerida ali mbeera mbi bamala wiiki yonna nga bamutulugunya nga bamukuba era bamwonoona eggufa ly'omugongo ne balyonoona. Newankubadde aba FDC baganye okwogera omubaka anabakikira mu paalamenti Cecilia Ogwal, Elijah Okupa ne Winnie Kizza be bamu ku babaka abasuubirwa okwewangulira ekifo kino. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Joan Comfort Agazo.